kati wetwogera ku kifo ky'omusajja sinti ogenda mukolera entebe ogiteekaawo omuteekeko n'obuyinja nga kabaka bw'atuula ebyo tusobola obikola ewaka yes ne twawula naye waliwo ebikolwa nga biraga we tutalifa abakumanyi nga ye omwami akimanyi nti wanteeka mu kifo kyange omukyala kiri nti omwami we omwebuuzaako nga tonnakola kintu kyonna oba gwe weesalirawo nga bwe wasalangawo ng'okyali singo oli kyetwala naye kyetwala oyo aba ali mu muzigo gwe bw'obanga kyobula abaana abawala babajjanga waka omwana omuwala asobola okutuba n'emyaka 38 ng'abeera mu nyumba ya kitaawe tekiina mubuzibu lwaki ovudde waka ng'omanyiridde okufugibwa authority ogirina tekyenkanankana na muwala atabangako under any authority nti maama waali taata waali teweetwala kati eno ewaka ye training gye tulina nti tosobola fuluma nnyumba nga toyogedde tosobola kuleeta mmere waka ne batakubuuza wagijjeewa kati ogenda okuva mu nyumba ya kitaawo ogenda mu nyumba y'omusajja kyangu wamanyira obufuzi kale si bufuzi wamanyira obukulembeze nti mu nyumba bubeeramu kati omwami ono mwebuuzeeko ekyakyetaaga era akyagala era kyalina okufuna wadde olina ssente mmeka wadde okola mirimu ki ne bw'obanga oyagala ggula ttaka nga akasente okafunyeewo mugambe mukwano nafunyewo akasente ku mulimu bwe kati badde ndowooza tugulemu ettaka ndowooza togamba nti tugule ettaka ekyo omusajja yakikola